bw'obanga oli mu Uganda nga tonnamanya bigenda maaso mu Uganda weekaabireko era nkusaasidde bw'obanga tomanyi bantu ngeri gye basulamu nga bakukunadde amaziga ennaku okulumwa n'okunyigirizibwa okufumbekedde mu bannayuganda sooka olabe emiranga amaziga gano nkomewo nkubuulire ampuliriza. Nyabo ogambye omaze wano ennaku mmeka? Ekintu kyafiira munda naye tebakujjanjabanga. Obadde ofuluma ne bakuggyako ebintu byo. Tuli mu ddwaliro ly'e Kayunga gavumenti. Omukyala amazaana ennaku 7 olubuto ekintu kyafiira munda mu lubuto naye tebamujjanjabanga. Kakati bannange ebiki bino musooke muyambe omukyala ono. Lugwe ngenda okuwa akantu kana ayambe omukyala. Ekintu kiri munda ennaku 7 tebamujjanjabanga naye tuli mu ddwaliro lya gavumenti Kayunga. Kakati nno awo we tuli ebigambo bingi ebizenga byogerwa oba oli awo naye bantu bangi tebabiwanga budde okufaayo n'okwagala okubeera nga babimanya. Kakati omukyalo oyo amaze ennaku 7 mu ddwaliro erya gavumenti nga yafiira omwana munda, yali ali lubuto omwana n'amufiira munda na guno gwaka buli amuyitako amubadala bubadazi teri yali amufuddeko. Kitegeeza ono agenda kutuuka okuvunda afe n'okufa nga tewali ayamba. Malwaliro wegali temuli ddagala bwe tubagamba enkyukakyuka ampuliriza ebigambo bingi nnyo. Omuvubuka ono gw'olaba ayambadde ovulo ya NRM ya Piero Yu wabula waggulu we waliwo General Gaddafi kyokka ne wansi we waliwo General Gaddafi. Kati bino binanga bigenda mu maaso ngenda kukubuulira ensonga. Video soko juwa ekigalo ebigambo bino bimaze emyaka 4 n'ekitundu soko biwulire bya nnaku nkomewo. Kana katambike ewunyisa bino ebigambo byayogerwa emyaka ng'era n'ekitundu gyakayitawo. Myaka emikadde Mwami Museveni yagamba bajjajja baffe nti muveeyo tulwane. Idi Amin ensi agenda giguza abawarabu agimalewo. Omufirika owaddala ali mu kukola bwawusigalo. Is the house made for white person, which is wrong. Afrika yaffe nga abaddugavu n'ettaka lyaffe Abafirika tetuteekeddwa kukola bwawusigalo mu bazungu. Mu lwero eyo waliyo abasajja abasima omusenyu naye nga kye bakola omuddugavu yo omulimu ogumusasuza kufuuwa kafirimbi agoba obunyonyi mu muceere. Abachina bo nga bo abamagulu meeru bo ne babeera mu weema zaabwe z'akabi ne bali ebyakabi ne bali ebyennyanja ebyakabi. Naye nga omuddugavu oyo afuuwa firimbi agenda kukolera 3,000 bajja tula ku nte nga baziyita embalaasi. Omuntu omulamu talwanira mmere. Omuntu omulamu era ategeera alwanira ddembe lye kubanga alina eddembe lye yoyo afuna amazzi amalungi n'emmere ennungi n'abaana be ne basomera mu masomero amalungi. Wabulamu abatalina bulamu era abatalina ddembe lyammwe be bammwe nga munywa amazzi ge gamu n'ente ezibeera eyo mu byalo n'embizi z'omu kibira era ne mumaliriza nga mulute n'abaana bammwe mu masomero agakyalumu envunzi. Gali ku levo ey'okuleeta obusa ne tugamaala. Ewaffe gye njogerako teri yadde ebbalubu y'amasannyalaze eyaka. Naye mutugambye nti kyamukisa mulungi tusomera ku intaneti. Palamenti ya Uganda yafuuka toko show. Tekyali palamenti wabula kobaane we beekobaanira okubba bannayuganda. Looni ya bodaboda tetukyagiyita looni wabula ffe tukiyita modern day slavery nti tuli mu buddu obwaddala ate nga tweyagalidde era ewatali akusindiikiriza okuleka embeera okusindiikiriza. Kubanga gwe weebuuze nti pikipiki eye miliyoni 3.4 oba 4 lwaki walibadde ogivugira looni ku miliyoni 8. Kitegeeza tugenda vuga looni eyo emyaka 2 n'emyezi 2 n'agenda ogimalayo nga piki yo kenyini ewedde musuku. Olwo nga nina okuddayo era nsabe looni enki nsabe looni endala. Kitegeeza buli lunaku buli mwezi buli mwaka ngenda kubeera mu buddu naye nga obuddu obwekyeyagalire. Omusomesa okujja osomesa omwana wange amala kulimako alina okuyiisa omwenge gwe, alina okusesa mu kyokero kye, alina okuleka nga apanze tanuulu ye, alina okumala okuba ku nkasi. Nange olw'okwa piki nagivuzeeko kati n'enjita ngenda kukwata omwana musomeseko ewaka nange ebitono bye nasomasomako tumalirize nga owange afunye obubonero
bwe batasobola kugabirako basale mu masomero agakabi era nga basale bajjaji woli eyasomera mu ssomero lyakabi yenze sekitoleko ya Sini abangi gwe bamanyi nga Machete bwe twogerera olwaleero nga wangalira oba kitalya oba luzira bamusiba era nga woleza mu kooti y'amagye wabaddewo envuvumo nnyingi eziyitingana ku Machete ya Sini n'ebino ebigambo byayogerwa emyaka yabyogera emyaka nga 4.5 n'olwaleero sikyasobola obbiwuliriza n'obijjamu amakulu kati gwandaba ng'oli Munnayuganda mu struggle okozeewo ki oba olinda mubaka olinda mubakawo ajje akugambe nti olina okwerwanako bwoti ne bwoti ensonga lwaki ffe bano ababaka twabalengera dda ne tubeesonyiwa ne tusalawo bavaako twakimanya nti bo banoonya wali kasannyalaze banoonya we bayotera kyobola basibamalirako obudde era bw'osanga omuntu nga obudde obusinga bwonna abumalira ku babaka ng'omanya nti oyo mwesonyiwe. Machete ya Sini yayogera ebigambo bino emyaka 4.5 emabega. Omunnayuganda ayinza okugamba oyinza omulaga omusota nga guyingira ewe nagamba gulinde gumale okuggwerayo ngutayize bulungi ndyoke ngukube. Omusota olina gukuba bifo nga tegunnayingira mu nnyumba yo. Gwe Munnayuganda okozeewo ki ku ggwanga lyo? Olinda mubaka wa parliament asituke nawe olyoka osituke nti abamaje balinda seba abamagye baba balinda Abannayuganda basituke mbunno bajje batujoyininge then basizinge power bamayatira baddemu batukole mu 7 byatukoze. Abannayuganda mulina okusituka mwerwaneko bwe kibanga saawa ya leero Machete ya Sini emyaka n'ekitundu gye yayogera ebigambo ebyali mmida. Gwe kikyokoze nga Munnayuganda okozeewo ki myaka 4.5 mu myaka 4.5 abamu batugamba nga nti tulina bizinensi zaffe munnanga ate ffe tulina bizinensi zaffe. Machete ya Sini asobola okuva emida n'akola bizinensi esinga gy'olina. Olwaleero ali mida. Olivia Lutaya yava emida ffe be yaleka ebweru n'akola bizinensi gye tutalina. Naye nga emyaka 4 gyamazeeyo Omunnayuganda akugamba kyasinza kulekawo bizinensi yange munnange omusajja ate bagende bankube bizinensi yange. Kyekiri kye nakugambye nti omuntu aleka omusota ne guyingira ennyumba nti ayagala agukube nga kumaze tuuka mu nnyumba nti wajja okugutayiza obulungi. Kana akatambi nkewunyiza nnyo n'ebigambo ebikozeseddwa. Kubamu akafaananyi nti singa Machete ya Sini yali bweru okutuuka olwaleero ng'alina endowooza bwetyo ng'alina ebigambo bwe bityo nga mukkakkamu bwatyo ate nga mumalirivu singa struggle eriruddawo. Museveni bano abantu yabatujjamu simanyi yabalondamu atya. Abamalirivu bwe batyo abakkakkamu bwe batyo abalina ebigambo ebisomesa ate ebirungi yabajjamu atya. N'atulekerawo bampuuga kyewuunyisa. N'atulekera Mathias Mpuuga ebweru n'atujjamu Machete ya Sini. Nze ne bwompa bampuuga 10 neetaga Machete ya Sini omu. Kakati nno nsumuludde ekigula luggi kimaze okubeera nga kigwa mukwano gwange atambula n'omukutu. Kakati nno olunaku olwaleero luwaakuna ebigambo byongedde okubeera nga biranda nga bwe nagamba nti buli kawungeezi mba nyina okuwaago agagenze maaso mu lunaku. Kakati nno nkuzeeyo katono nnyo ku mukyalo oli gwe tulabye mu ntandikwa eyavundavunda okumala ennaku 7 naye nga tewali muntu n'omu ayamba. Kaakati oyo wamukisa nnyo kubanga alabiddwako katambi. Bw'oyitako Mulago n'omala okwata essimu n'ogikwata n'otekako kamera nga waliwo omulwadde atafiibwako ne bakusanga ng'omutaddeko kamera osibira luzira tekikkirizibwa. Kati ono agamba yayagadde n'okuva mu ddwaliro naye bamukwatiddewo toyina gy'olaga n'ebye ne babimuggyako ba asikaali nga kitegeeza bano bakuumira bantu mu malwaliro kufiirayo kubanga tewali ayamba. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavuddeyo ampuliriza
n'ata akaka ono oluvannyuma lw'okulaba ku intaneti nga bannayuganda bangi beeyongedde okubeera nga beecwacwana naddala ku nsonga zino ez'ababaka baffe aba NUP. Kaakati nno tuze twogera ebigambo bino abalala nga balowooza nti tusiga bukyayi n'obutayagala babaka ba NUP. Kaakati finally amazima ne pulezidenti wuuno amaze n'agasongako. Vidiyo sooka ogimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza. Era mpya nsooka nkusaba okusubscribinga ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda kubanga guno gwe mukutu gw'omuntu wansi ogw'enkyukakyuka gwokka. Era nnyongera okwanjulira omusajja amayiddwa nga omulongowaso omuluutansozi. Omusajja ono yavunaanyizibwa ku kuyamba bannayuganda aba buli kkala abalina ebizibu ebya buli ngeri abali mu Uganda n'abali ebunaayira. Bw'oba olina ekikusumbwa kyonna ne bwe giba mirimu ne beeba ndwadde gwe mukooneko. Kaakati omugambe ennamba AKTV ebisigadde byemulekere ojja kufuna ekisinga obulungi. Kati wulira pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavuddeyo mu bigambo bye n'ategeeza ensi n'agamba nti twewuunya ababaka ba NUP oba ababaka bali kudda oluvuganya gavumenti okubanga tebafaayo ku bigenda mu maaso. Ofiisi zaffe za NUP zaalumbibwa naye bukyazirumbibwa. Njagala mugende ku mitimbagano mutunule ku akawunti ez'abasajja bano bonna ba MP bameka bapostinze ku nsonga eno okuva lwe twawambibwa. Ye abaffe okuva lwe twawambibwa bameka ababaka abaali baze ku NUP okulaga nti banyoleddwa olw'ekitebe kyaffe. Kino kyongera okubeera nga kikulaga nti abasajja bangi abali mu NUP abeenonyeza ebyabwe abagendeyo okunona amasannyalaze naye ng'ekyamazima matuufu tebalina mutima gwa muntu wa wansi si ba mwoyo gwa ggwanga tebaagaliza nsi yaabwe. Ekyokubiri Kanso Nalukoola olunaku olw'eggulo yagenze okunominatinga wali Kawempe ampuliriza kwabuzeeko ababaka abategerekeka abamuwerekera. Twalabyeko loopu waffe ne tulaba Sekuritale Jeno n'omusajja amanyiddwa nga Muwadanku Nnyingi ampuliriza owa wali ekyaddondo. Kaakati nno wayinza okuba abaddeyo n'ababaka abalala be tutasobodde kubeera nga tulaba oba okwogerako nabo, naye kyannaku nnyo pulezidenti agamba nti omusajja ng'ono gwe twakwasa kaadi n'ayita mu kakuŋŋunta kyewuunyisa nnyo era kitiisa abantu bano obutamubeererawo ne bamuyuza engoye. Omusajja akyali mugole. Bino byonna abadde abisuubira. Kati njagala ebigambo bya pulezidenti byennyini mu bigambo bye ate nkomewo ampuliriza. Ababaka b'ekibiina kya National Unity Platform bali mu kattu. Abaana babatabukidde. Ababaka ba NUP nti ku kitebe tebajja era tebaafaayo wakati ng'ekibiina abakulu mu security bakisazeeko. Ekirala bagamba nti ne mu palamenti y'eggwanga era tebasitudde eddoboozi lyabwe. Abadde akulira oluvuganya gavumenti yekka gubayita Yoweri Ssennyonyi yabadde alabwako ng'ayogera ku nsonga ez'abasibe. Ababaka abalala nga basirise bwe bati. Olunaku oluyise ebyabadde mu kitundu eky'Ekawempe nti era ababaka bano bannakibiina ekya NUP tebeefiridde okugenda wa Nalukoola oba oliawo kumubeereramu nga yeewandiisa bamukwata amataayi nga bamuyuza amakooti. Sekuritale Jeno Lopu ne bakansala be baalabiddwako. Ababaka babadde balabwako mu kaseera kano NUP kebadde kegamba nti babadde mu battle ne security agencies. Mubadde mu mbaka Muwanga Kivumbi yakalondebwa okubeera VP mu Buganda, Baka Kayemba Solo, Guleti Namugga n'omubaka Francis Zaake Butebi. Abasigadde abaka b'ekibiina ekya NUP nti mu mbeera eno tebalabwako, tebapositinga, tebalambula mu makomera, tebagenda ku kitebe, palamenti basirise. Kawempa wali by election bangi tebannaba kulabika nti balabwako batandise ataaka ku babaka bano. Kati okusooka bagamba nti bw'otunuulira akawunti ez'ababaka ba NUP tebasobola kupositinga kintu kyonna kikwata ku kibiina kyabwe. Abapositinga ba bulijjo baana bawagizi ba kibiina kya NUP wabula aba bulijjo. Ababaka nga bo basirise becce. Ekirala bagambye nti kale okupositinga kyandiganye naye era nti ababaka bano ne makomera awali abasibe gye basibiddwa tebagenda. Principal nti ne bw'aba agenze mu kkomera Luzira oba ekitalya alabwako ng'alina Lopu ng'alina Sekuritale Jeno David Lewis Rubongoya. Ababaka ba NUP tebabalaba, tebabeerayo mu makomera, tebalambula basibe. Ekirala bagamba nti ekitebe bwe kyasalibwako aba security sabbiiti ewedde, ababaka bano era tebaafaayo kumanya ewaka, tebaafaayo nti ewaka waali anda ataaka, yadde nti okujja ku Mande nga biwedde tebaalabikako, okujjako abatono ennyo. Ekibiina nga ekitebe nga bakyazizza okumala
ennaku bbiri ababaka b'ekibiina kya NUP nti baali basuubiddwa mu bungi okujja okuyimirira wamu n'ekibiina kyabwe bangi tebaalabikako nti ku kitebe tebajja era tebaafaayo wakati ng'ekibiina abakulu mu security bakisazeeko. Ekirala bagamba nti ne mu palamenti y'eggwanga era tebasitudde eddoboozi lyabwe. Abadde akulira oluvuganya gavumenti yekka ubayita Yoweri Ssennyonyi yabadde alabwako ng'ayogera ku nsonga ez'abasibe ababaka abalala nga basirise bwe bati. Olunaku oluyise ebyabadde mu kitundu eky'ekawempe nti era ababaka bano bannakibiina kya NUP tebeefiridde okugenda wa Nalukolo oba olyawo kumubeereramu nga yeewandiisa bamukwata amataayi nga bamuyuza amakooti. Secretary General Lop ne bakansala be baalabiddwako. Ababaka babadde balabwako mu kaseera kano NUP kebadde kegamba nti babadde mu battle ne security agencies. Mubaddemu mubaka Muwanga Kivumbi yakalondebwa okubeera VP mu Buganda, Baka Kayemba Solo, Guleti Namugga n'omubaka Francis Zaake Butebi. Abasigadde abaka b'ekibiina kya NUP nti mu mbeera eno tebalabwako, tebapositinga, tebalambula mu makomera, tebagenda ku kitebe, palamenti basirise. Kawempa wali by election bangi tebannaba kulabika nti balabwako mu byonna ebitambula. Kaakati mbagambye nti olutalo luno luli wakati wa kibiina, luli munda mu kibiina, abagizi b'ekibiina ab'okumutimbagano okusinga be bagamba nti please our MPs where are you? Mupositingako ddi ku bya Nuupu okitegeera. Era bavudde ne bawa omukulembeze w'ekibiina kya NUP amagezi ne bamugamba nti principal olaba otya mu kulonda kwe tugendamu abantu abo beetegereza olw'ensonga bafuutu sooja be bakwatibwa, bakansala abato ddala be bakwatibwa. Bwe bakwatibwa ne basibwa ku lw'abasajja bano ate tebalabwako, mu makomera tebajja, ku kitebe tebajja. Olaba otya principal kaadi ezisinga booziwa bafuutu sooja okitegeera nga bo bigenda mu maaso n'okuleka nti bitambula, naye nga waliwo okweyisaamu eggaali bagiyita ggaali ennaku zino. Abaana bannakibiina kya NUP nadda ku mitimbagano bagamba nti baatandise ekikwekweto okuzuukusa ababaka baabwe, babanoonya tebabalaba. Bagamba nti Kyagulanyi 2026 ebyaddala ndowooza bafuutu sooja. Kaakati nno abo be baka baffe aba National Unity Platform abavaayo okuwoza nti bafaayo nnyo ku nsi yaabwe Uganda ne bannayuganda. Kyokka ekisinga okubeera nga kikwewunyisa, waliwo abaana bangi abaasibwa abakwatayo mu myaka 4 n'okusoba okuli Bamachete n'abantu abalala. Kaakati bano abaka ba NUP kyannaku nnyo tebafaayo yadde okugamba nti bagende balambule abasajja bano. Batono nnyo abafaayo ne bagamba nti abasajja tubalina mu kkomera tugende tubalambuleko. Era batono nnyo abalowooza ku nsonga eno ey'abasajja nga bano. Jjukira nti constitution yaffe ya Uganda egamba omuntu yenna talina kubeera mu kkomera nga tebamaze kubeera nga bamusingisa omusango, nti oba omusango ekkooti gumusingisizza nti gumusinze. Era ono talibeera mu kkomera kalibe lya kkomera lya kikaaki nga talina musango gwonna gwazizza. Era ono talibeera mu kkomera kumala bbanga nga tawoozesebwa nga si kkooti yemusindise. Kakati no kyannaku nnyo bannayuganda bangi abali mu makomera, naddala abo ba political prisoners abakwatibwanga n'akalulu kakaggwa omuli abasajja Yasini Machete n'abalala. Kakati bano nga bali mu kkooti ey'amagye nga yebawozesa. Kyokka nga ne kkooti eno kyamala dda okululingibwa kkooti enkulu ensukulumu nti ekkooti eno ey'amagye eriwo mu bukyamu. Era ne kigambwa mbu abantu bano bonna abadde batwalibwa eyo batwalibwayo mu bukyamu balina okuddizibwa okwaboobwe oba batwalibwe mu kkooti ey'abantu ba bulijjo. Wabula bino byonna bukya bibaawo tukutte omwezi mulamba n'ekintu abasajja baalemeza abasajja mu kkomera nga ne mu kkooti tebagendangayo kubatwalayo nti batandika okubeera nga beewozaako. Kaakati nno wano Yasini Machete we yaviriddeyo n'agamba tagenda kuddamu kulya kantu konna yadde n'akamu n'akatono yadde okubaako kyanywa, waakiri kaasalewo afe agende Kaganga bajjajja be gye baalaga, kubanga bino byonna ebigenda mu maaso bya kyewuusa byennyini ebiwedde emirimu. Kkooti enkulu evaayo n'esala
nti omusango guno gulina okuva mu kkooti ey'amagye kubanga naye eriwo mu bukyamu abantu bano batwale mu kkooti eza bulijjo n'okwatako omuntu omu Besigye atwaliddwayo oluvannyuma mu kkomera kyokka bali abaasookayo n'ogaana okubeera ng'obajjayo abantu ne bagezaako okubeera nga bakubanja n'ofuuka kyesirikidde kyannaku nnyo abantu bano bulijjo bagamba nti mubanje Besigye kubanga yeediima takyalya kyannaku nnyo nti Machete Yasini eyasooka mu kkomera ate ye bwe yeediimye bano abasajja tebaafuddeyo nga kiraga nti bano abasajja bafa ku interests zaabwe bafa ku byabwe bakwatako kwati nno ku intaneti abasajja balandise okubeera nga abatabukira twebuuza abaka bano emirimu gyabwe emirimu ki abatasobola kubeerawo nga pulezidenti atuuse mu kaseera akazibu abatasobola kubeerawo basibe baffe abali mu makomera abatasobola kubeerawo nga ofiisi zigudde mu buzibu kati abantu bano babeerawo ddi tubalaba ddi era kiki bapostinga ekiyamba ekibiina. Nelson Mandela yagamba nti tewali asinga kumanya ggwanga okujjako oyo abaddeko mu makomera gaalyo. The principle of innocent until proven guilty is enriched in Article 28 Clause 3 Paragraph A of the Constitution of Uganda. Egamba, every person who is charged with a criminal offense shall be presumed to be innocent until proved guilty or until the person has pleaded guilty. Omuntu yenna akwatiddwa n'atwalibwa mu kkomera ateekeddwa okubeera nga talina musango paka nga kooti emaze okumwejjereza nti nno omusango gumusinga. Ono Yasini Sekitoleko oba Machete asibiddwa mu kkomera okumala emyaka 4 gigenda mu myaka 5. Kakooti temusaliranga musango nti nno gumusinga oba tegumusinga wabula asavinze emyaka 4 gigenda mu 5 nga kuno kwotadde ne bannayuganda abalala abavundira makomera oba betuyita ba political prisoners. Essaawa ya leero obulamu bwa Yasini Sekitoleko buli mu matigga lwansonga ye ng'omuntu omu talinze mwe bannayuganda kumulwanirira wabula ye yeekwatiddemu omumuli ogw'okwerwanirira ng'ayita mu kwekalakaasa okwekuzira okulya emmere. Ffenna bannayuganda twegatte ku Yasini Machete tubanje eddembe lye n'obulamu bwe. Asibiddwa ebbanga ddene talina musango gwe yazza. Bw'abanga alina omusango gwe yazza aleetebwe mu kkooti avunaanibwe asalirwe n'ekibonerezo. Bw'aba talina musango gwe yazza gavumenti ete Yasini Machete adizibwe eddembe lye wabula era aliyirirwe n'ebbanga lyamaze mu kkomera nga talina musango nga kuno kwotadde n'okuta baganda baffe bonna abakwatibwa mu by'obufuzi. Ssaawa ya leero ffenna tuyimusa amaloboozi gaffe. Kakati nno bulowuli ebintu ng'ebyo n'otabiwa matu n'otabifaako kitegeeza nti ensi yo oba maze okubeera ng'ojeegana butereevu ewatali kuwannanya yadde okubuuza omuntu omulala. Kaakati nno omusajja ono ye kabona ow'abasajja ab'enzikiriza ey'ekinnansi. Kaakati ono ebintu bingi byazze ng'akoonako, ebintu bingi byazze ng'alaga, bingi byazze ng'ayogera omuli n'okulinyirira eddembe ly'abantu era omusajja ono akirwanyeeko kyokka kyannaku nnyo. Mukazi we y'omu ku bawagira NRM era bwagira ddala Mwami Museveni wabula ng'ate ye omusajja takolagana na Mwami Museveni era tamuwagirira ddala. Era ebiseera ebisinga tuvuddeyo nga tumulaba ng'avumirira n'okkondeeminga ebyo eba bigenze maaso naddala ku bannayuganda. Kakati nno olunaku olwajjo omusajja ono gola mu kafaananyi akatono ak'ebbali yakubiddwa bubi nnyo amaaso gano gonna ne bagayuzaayuza era mu kugayuzaayuza yabadde ali ku mulimu ng'akavaringa story eya Top TV ku Nalukoola Elias wali Kawempe. Kati omusajja ono ku nsonga eno yeewuunyizza era ebigambo bye bw'ati. Kati bw'ogenda okutunuulira munnamawulire akubiddwa amasasi gwe tutannamanya nti oba afudde oba tannafa, Miracle Ibrahim akola wali ewa Pastor Senyonga ku Top TV. Kati Miracle oyo omutunuulira maama we ow'Ekinoni oba famire ya Miracle ey'Ekinoni ewaffe Erwengo olowooza kati ewulira ki mukadde kano? Omubaka Betty Nambooze bakireke olunaku lumu yatugamba nti omuntu bw'afa Mukama Katonda aba amuyise naka naye eriyo abantu abagenda nga Mukama Katonda tannabayita ng'ogenzeyo lwa mbeera. Omukadde Namatovu omukadde Nalubega ow'Engabi olowooza mu kaseera kano awulira atya ng'omwana we yabadde agula sukaali yagula sabbuuni omwana yabadde amulabirira akasente bwakajja ku Top TV n'akaweereza ewaffe Ekinoni. Naye tusaba Mukama Katonda abagumye ajjanjabibwe bulungi ate asobole okuwona mu abalamu abasigaddewo mwekwate.
Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Buli lw'obeera w'obadde w'owangaalira n'olemu okumanya nti ensi eno nfunda kaakati n'ensi egenda kufunza kennyini. Bannayuganda bangi tubalabye naddala abo abali ebonaayira ebweru wa Uganda nga baatuuka eyo mu mawanga ne batandika okubeera nga beekolako obulabe, ne batandika okubeera nga beesojja, ne batandika okubeera nga balumbagana bannaabwe n'okwendulira bannaabwe oba oliawo okubatuusaako obulabe. Kaakati bangi baloopa bannaabwe mu gavumenti z'eyajja amawanga gye baba bali oba mu immigration ne bagamba nti omuntu bw'ati ne bw'ati abeera wano naye talina mpapula, mujje mu mulabe mumutike muzzeyo. Ng'akola ekyo akikola ku munnayuganda munne butereevu bwe bali mu nsi emu olw'okuba mulinako obujja. Kaakati nno omusajja ono yasangiddwa mu ggwanga lya South Africa, yakoze ekitabangawo. Kaakati ali mu maziga, ali mu miranga, ayaayaana. Bano be basajja bambega abatambulira mu bannayuganda ebule n'ebweya. Ne mu Uganda mwebali waliwo akasajja akayita AI mukulembeze akabadde kambala ennyo engoye eza National Unity Platform era nga kabeera nnyo ku kitebe kyaffe, wabula kifaananyi kyakakutte nga kano kabadde kambega kawedde emirimu era nga n'emmundu katambula nazo nga kyere nga tewali akagambako. Nga kino kyongera okukakasa n'okutegeeza nti bambega bangi nnyo abali ku kitebe kyaffe kya NUP abaasindikibwa obusindikibwa okutandikira kuba MP oba members of parliament mpaka okukkirira wansi ku bakansalazi ne bafuutu soja mulimu abaatusigibwamu. Era kyova olaba president yakugamba toweesiganga muntu yenna mu struggle. Okuggyako omuntu gwe weesiga mu struggle weesiga ebikolwa bye, naye omuntu muzibu akyuka enkya n'eggulu era tabeera ku kaleemu alinga nnawolovu. Kaakati nno omusajja ono yakiguddeko ne bw'olaba ayaayaana ne bw'olaba ayazirana. Nkugambye omusajja ono y'omu kubadde bakwata bannayuganda bannayuganda nga bakoze ensimbi oba bannayuganda nga bakubye ziddiiru. Omusajja ono abadde yafuuka mbega ate mu ggwanga lya South Africa era ng'ono ate abeegera gavumenti eya kyannaku nnyo nga buli munnayuganda akwata akasente omusajja ono adduka zambwa n'agenda mu bakuumaddembe n'alonkomayo munne nti omusajja ono yakubye ssente bweziti ne bweziti ku muntu bw'ati ne bw'ati. Era omusajja ono abeera wano, asula wano, atambula budde bwe buti aba wano. Kati omusajja ono bamala okuloopa munnayuganda abakubye akasimbike nga bamuwaka nga bajja poliisi ng'ekwata omuntu oyo ng'emuggyako essente zonna z'abakubye. Kakati poliisi ng'emuwaayo kemuwadde. Kati omusajja ono era alina gwe yakubira kasimu namugamba nti owaaye jangu akubira omupoliisi we South Africa waliwo omuntu bw'ati ne bw'ati ne bw'ati yakubye ssente bweziti ne bweziti. Kaakati n'omusajja ono bukyagulya ampuliriza ono tagunywa guwanda yaloopye ye ataloopeka. Era essaawa zino ennyindo yenkata amaziga julujulu emiranga ebiwoobe ku musajja ono owuli tukomewo. South Africa, Uganda ne community in South Africa twagala okubeebaza. Bakutte ogusajja guno nga baguyita Kalanzi Sepuya Jamiru gusajja guna Uganda community ya South Africa egukutte lubona. Guno gubadde gukola gutya? Guno gubadde gukolagana ne police nga bwe gulaba munne waagwo ng'akoze omulimu wakoze akubye ddiiru abeze South Africa mukimanyi ya $1,500,000 nga gugenda ku poliisi ne guleeta abasirikale mikwano gyagwo ne bajja ne bakwata omuntu oyo muna Uganda ne bamuggyako ssente ne bakola search mu nnyumba yonna ne bamuggyako ssente ne bazitwala ng'ekizibiti. Bwe batuuka eyo ne baguwaako. Gusembyeyo kwata gwadde gusembyeyo okuleetera poliisi omwami gwe bayita chairman Mubiru. Naye chairman Mubiru okusinziira ku munnamawulire wange ali South Africa angambye nti chairman Mubiru ayina connection okwetoola South Africa yenna.
abasirikale bennyini be bali kodinze audio ng'ogusajja guli mu kwetetegula guba gugamba omusirikale tusaba tukusaba okusiza kuna mule wangali South Africa audio agimpaddeko nangamba nti guguno that house where you know where Medi is staying? Yes. Then that's the same building. Yes. The Yeah. same. Yeah, it is the same building at the other side. But you don't need. ogusajja ogwo nga guli mu kukwata ekizimbe munna Uganda munne wagwo waasula gukiweeyo mumanyi kye bagukoze guno bagusalidde omusango gwa kudda Uganda baguwadde weeks nga guli Kampala guno kuba tugenda family yagwe e South Africa twagala okwebaza community e South Africa temukkiriranya na muntu yenna alya mu bannayuganda bannerukwe temukkiriranya naye omuntu ayagala okuzza munne Uganda banne mwena buli bankuba kyeyo e Uganda mumanyiyo singa oddayo ekikutuukako nga tolina ssente toweetegese temukkiriranya na muntu yenna ayagala kuzza munne Uganda wanekata tulina abantu abakubakuba amasimu ne bakubira poliisi banange mukikomye okubira poliisi olwokuba lyakubanja gwe nosalawo n'okuba poliisi nejja nemukwata olwokuba mumanyi talina biwandiiko ne bamuzaayo Uganda ekintu ekyo mukikomye Bannayuganda omuntu yenna kasita mumanya nti ali mu lukwe oluddisizaayo bannaabwe bannayuganda banne Uganda mumusalire ekibonerezo bamuwadde ekibonerezo bamuwadde wiikyezi alina okusituka n'agenda e Uganda bamugobye mu South Africa complete twagala okwebaza chairman Mubiru twagala okwebaza Ugandan community e South Africa mwena twagala okubebaza mu bitundu ebyenjawulo abantu b'Ekisowe Pengeni simanyi byogera ebyalo byammwe naye nga twagala okubebaza abantu b'omu America ogwo gusajja simaagwe Hamd Darling simaagwe ani ogwo ebyo ebisajjasajja byonna ebitategeera ebyo byetaaga kudda Uganda abawanga lya mu ggwanga lya America bakyagenda mu maaso n'okuguluba n'ogusajja ogweyita simaagwe Hamd Darling ogwagenze ku deportation nga gwagala okuddisizaayo banne baagwo bannayuganda banne baagwo sigamba nti nve James Tiini nzire ewaffe na community gye bangwanidde kintuuse ku kye nakola ebigambo byange byembasaba kakati nno bannayuganda abalinga oyo bayitirivu nnyo era bwe bogenze e Bulaaya waliyo ensolima mpitirivu nnyo maama mu ggwanga lya Switzerland onanjulira abantu baatandisa omuzinzi okulaga enkyukakyuka wabula yetuukidde olunaku olwaleero ng'amawanga mangi tetukyalawo yali ekitibwa demonstration era nga n'abakulembeze bennyini abamu abaalondebwa ate balya mu lulime ne balya ne mu luzise kaakati bino omusajja nga Omwalu Kisekka yali yabirengera dda n'abikubamu n'ettooki kaakati olwo abantu abamu ne bavaayo ne bamwambalira wabula nga kyeyogera ge mazima matuufu agataliiko kulimba era n'ababaka bangi aba NUP ono be yakoonako nti ono nsolima n'ono nsolima ono tatukolera n'ono takola abantu ne bamugamba nti okolera mwami Museveni musajja gwe okolera Museveni n'asalawo n'amira omukka kaakati olunaku olwaleero intaneti yamaze dda okukwata omuliro ng'eraga nti mu NUP ababaka abaliyo abakola ekyetaagisa oba balira ku ngalo Honorable Joel Ssenyonyi oyo ye alaze nti wanjawulo nnyo mu parliament era buli lunaku ayogera era alaze nti asingira ddala wala nnyo n'empuuga we yabeererawo kaakati nno mu parliament kitono nnyo okulaba omubaka owa NUP omulala avaayo n'abaako kyayogera kyonna oba okusapulimentinga oba okuwa point of order wali mu parliament kati ng'oggyeko ekyo era abasajja bano ku bigenda mu maaso kati ng'okuwamba ba comrade abasajja bano tebabapostinga nako yadde ku mitimbagano gyabwe oba X oba TikTok oba Facebook bano abasajja basirika busirisi wabula era Omwalu Kisekka amaze dda okubeera ng'atuwa amawulire naga nti abaka bano baaweebwa obukadde bilioni 5 obuwumbi 5 bano okubeera nga basirika n'obutabaako kye banyega naddala ku ebyo bye baba balabye ebigenze mu maaso nga bikyamu mu nsi yaabwe kubanga bano Mwami Museveni bwe yali abawo omulimu baamugamba abantu bajja kutulabisa bajja kutulemesa n'okukoma mu kisanja ekijja kaakati nno sooka obeeko kyottemera nga kizitowa bona kitutemera ekisanja ekijja nayo tutaakomewo tujja kuba tetukyakubanja kakati mbu omusajja n'akwata obuwumbi 5 mbu n'abwako abamu ku babaka
abasinga ku ludda oluvuganya gavumenti kakati bano basala kufuuka kyesirikidde bakazibe Bashiri mbalaba bali batuwa kagabo mwabalaba Abedi Bwanika mbalaba bye boogera byonna bya Ludicha Mathias Mpuga n'abalala bangi nnyo abaweebwa akasente kakati bano okukyusa olulimi okutandika okulya ebigambo byabwe n'okufuuka kyesirikidde oba Munnayuganda obonaabona oba otulugunyiziddwa oba ogobeddwa ku ttaka oba mu ddwaliro tewali ddagala oba bakubye n'ofa bano abasajja basalawo okusirika okusinziira ku ebyo eba bigenda maaso naddala akasente bano abasajja okusinziira musajja bwagambye ke baba bateeka mu matama ne bavuubika omugaati kati ebigambo bino byonna bikulu naye vidiyo soko gimpere ekigalo mukwano gwange mpuliriza nga tunaba kubeera ng'ogiwa ekigalo tubigendemu obiwulire. Njagala mumpulirize bulungi amannya agange bampita Kisekka Umaru era abantu bangi nnyo bagamba nkolera Museveni okitegedde naye zino ze zimu ku nsonga kwe bayimirira ezinkozeseza Museveni twayimirira ne tugamba ababaka baffe aba palamenti nti bannange nti eno ensonga tulina ogibeeramu nga ttiimu nga bannayuganda. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatanga posita ze n'azitimba countrywide. Museveni n'asasulanga abantu bagende bazitimbulule. Kati kiki kye tulina okukola? Mubaka wa palamenti ku constituency gy'osaba akalulu ng'oli wa NUP bw'oba okubye ekipande kyo teekako omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekikyo nga byenkanankana bwe biti. Kabeera akabonero akagamba bannayuganda mu constituency yo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu waali era akomawo. Ababaka ba palamenti abo bwe badda mu constituency zaabo bagamba nti nze nkolera Museveni ndi mukubakkakkanya ng'ensonga egamba nti nze nkolera Museveni kubagamba kuteeka kifaananyi kya mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ku posita zaabwe. Awo ne tuvaawo ne tubagamba bannange tukkirize tugaane Uganda ebbanga lyonna lyebaddewo emyaka 4 nga Museveni afuga palamenti ebaddewo naye Uganda ebintu byongedde kwonooneka. Kati tubuulire bannayuganda bakitegeere basituke bajje beerwaneko bejjeko omutemu tugenda mu kye bayita protest vote tukipromotinge kiteeke waakiri ku posita yo ne gy'olaga bw'oba osaba abantu baakalulu babuulire bajjukize okusituka okwerwanako. Ababaka ba palamenti abo balaba bayimirira ne balaba nga byembagamba bizibu nnyo nga balina kusasula bavubuka kujja kunzikakkanya nakunteekako gwakukolera Museveni. Okawulira ne tubagamba bannange ababaka ba palamenti nti ye mu palamenti tewaliyo musaala gubagwana miliyoni 4 okusinziira Uganda weeri miliyoni 4 ze mufuna nga ne bw'olwala ogenda mu mawanga g'abazungu gy'ojjanjabirwa okitegedde olugira ate nga mwegabanya simanyi omwaka guggwako ne mwewa obusiimu alawense simanyi biki ne tubagamba bannange nti ezo tetuziinaako buzibu nti naye wewabeerawo incident yonna egenda mu maaso mu Uganda Museveni gy'akola obubi waakiri tumulabise waakiri tulabule bannayuganda mu constituency zaabwe waakiri tukoleyo kye bayita mobilization ku kuzuukusa bannayuganda okukola ki okwerwanako. Walayi ababaka abo baagamba mbunze nkolera Museveni okubagamba ebigambo ebifaanaganako bwe bityo. Kati ssaawa zino zibasanze ekyo nkikubuulira bw'okwata posita yo nga nkalu nga tekuli kifaananyi kya mukulembeze waffe ffe tugenda kukusabula kubanga tuyina okukweyambisa. Kati w'onoomala okulondebwa tojja kujjukira kintu kyonna ekyo nkibabuulira. Museveni eyo mu palamenti ssente ze mufuna nguzi. Museveni yasalawo okulya nammwe kubanga yakimanya bwe mumala okukkuta bw'omala okukkuta totawaana tukulowooza ku byakulwana kubanga okkuse dikiteeta bwe bukodyo bwe yensonga lwaki buli ayingira palamenti afuba kumukkusa amukkuse okitegedde. Kati ffe tubagamba nti wano nga mugenda gye mwagala okugenda waliwo bye mulina okusooka okutuukiriza ate nga mugenda bituukiriza kubanga ne bannayuganda babadde ku social media wano nga tebannababuuka saawa zino bababuuse bakutte bafuutu soja ne babateeka mu makomera nga mumuli eyo mwebase. Omukulembeze waffe najja nga buli kigenda mu maaso bambi ateekayo kino kyekigenda mu maaso kino kyekigenda mu maaso wadde okuteekawo wadde impact eteekawo okwo ku mbeera okulaga nti omukulembeze waffe tali yekka tuli ffenna. Walayi mwaddeeyo ne mwesuulirayo gwa nampulira zibi muli eyo mulimba balonzi simanyi we baleese ssente z'emyoga simanyi we mugenda basikira amasannyalaze waliwo eyagambye mu constituency yagenda gifuula London ku mulembe gwa Museveni guno ng'okyalimba abantu bw'otyo. Muganda wange
ebyo webiba bye musinziirako okumpita omukozi wa Museveni zibasanze tugenda bakuba tugenda bakuba ate buli eyefuula dormant namboze ye yatugamba nti miliyoni ana zibafuna ntono na nnyo ku ggwanga Uganda ye nga bw'aliraba bwe liri era mmwe muli eyo mmwe ng'abalonzi muli eyo mumusuubiddemu okubegezaako okubaako nekyabaterereza nga emiliyoni ana zaafuna ez'omusaala mu palamenti yagamba n'obutonotono. Katonda wange ababaka bye bajjanga bababuzaabuza bannange temubuzaabuzibwa tambuza vidiyo etuuke buli wamu. Kaakati nno ebigambo byebyo ewatali kuwannaanya ewatali kubuuza yadde kigambo na kimu nze nasalawo nembeera nga mbikuwa butereevu nnyo obeere nga ampuliriza obyefunira. Nze Ekemast mabega w'omuzindalo mbadde okutuusako mboozi kawungeezi ey'olunaku olwaliro n'ebyo bigenze mu maaso mu ggwanga Uganda ng'olina okubeera ng'obitegeera. Ssaabasajja Kabaka awangale tukwatagane olunaku lwa nkya. Bye bye. I sign out for now. Peace.